Gano ge mawulire ku Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutyanno bannaffe abatuliriza. Ziweze ssatu ez'amakya agaleero agookya mu bujjuvu ku 107 akatonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Nze Tamale Yahya Ssali okugabasomera. Olukiiko lwa Kampala oluvunaanyizibwa ku by'enguudo lwa kusisinkana Speaker wa Parliament the Right Honourable Anita Mongo wakati mu kwekubira enduulu olwa ssente zaabwe ez'ebyenguudo ezisalibwako. Olukiiko luno lukulemberwa omubaka akiikirira ekitundu ekya Nakawa East Ronald Nsubuga bali mu ezo ng'era kutuulako n'ababaka aba Kampala bonna lukkiriziganyizza wamu ne luyisa waakapulaani eno wabula bano bayisizza nti bagenda kukozesa obuwumbi 10 wakati mu kulaga obutali bumativu bwabwe olwa ssente zaabwe okubeera nga zaasalibwako ate nga baali bakkiriziganya ne palamenti nti ssente eza road fund eza Kampala tezisalibwako. Tugenda kuweebwa ssente n'obakwadde bakyazisaze naye twakoze okusaba sipiika tumusinkane nga bammemba ba palamenti ab'e Kampala tulabe nga twadressinga ensonga lwaki batusaze ssente zaffe. Uganda Road Fund yasaze ssente zaffe zebadde alina okutuwa nga ate twakiisa mu palamenti nti budget cut yaliwo ya biliyoni 66 KCC yali terina kukosebwa naye batusala biliyoni nga 14 n'obutundu 9 nga zikosa nnyo ne batuwa biliyoni 10 ez'okumaintaininga enguudo. Biliyoni 10 tezina zisobola kukola era tuyisizza work plan eno naye nga tugamba government etwongere ssente, parliament etwongere ssente ezo zebatusazeeko era speaker tukakasa nti wetuna tumusinkanye ensonga ejja kubeera nkulu nnyo naye yakkiriza nti tugenda musinka. Tuyisizza work plan eno ebiliyoni 10 ng'ate wetulindako ssente endala era njagala okwebaza bammemba bonna kubanga tukkiriziganyiza wamu nti tuyise work plan. Ronald Nsubuga bali mu ezo mu ngeri yemu asinzidde wano n'ategeeza nga bwe bagenda okutalaga division zonna ezikola ekibuga Kampala okulaba ng'ebinnya ebiri mu nguudo zino eza Kampala bikolwako era bali mu ezo asinzidde wano n'ategeeza nga bwe bagenda okutandika kaweefube akwata ku bantu wamu n'amakampuni agazibikira emyala omuyita mukoka ekintu ekiviiriddeko amazzi okwanjala mu nguudo z'omu Kampala. Naye nga tugenda kubeera nga okusingira ddala tugenda ku ground oku-establishingira ddala emirimu egyakolebwa. Ekyokubiri twagala okulabula abo bonna abazimba ekkubo ly'amazzi abazimba mu ntobazi niwesanga nti kati amazzi tegakyasala Kyambogo kubanga bazimbyewo wonna mu ntobazi amazzi we gaali gayita nti n'ennaku ezo Ssaabasajja Kabaka yasalwako muntegera bulungi amazzi negamusalako atalina waayita. Tukkiriza era tugenda kubeera tugenda okulambula ebitundu ebyo tulabe nga tuggula ekkubo ly'amazzi. Ministry evunanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga evuddeyo mu ngeri y'okulaga obutali bumativu ku ngeri alizaati ezivudde mu makeberezo ag'emisaayi gye zitambulamu mu malwaliro ag'enjawulo nga Dr. Henry Mwebesa nga ye Director owa General Health Services mu Ministry y'ebyobulamu agamba nti wadde nga abasawo abakebera emisaayi emisulo n'ebirala balina bingi bye bayamba eggwanga wabula bano bakyalemeddwa era balina okusomozebwa kw'amaanyi ku ngeri y'okukuumamu alizaati zino n'okulaba nti basobola okuziwuliza eri abantu mu ngeri etakanga era etabajja mu mbeera. Okusinziira ku Dr. Henry Mwebesa ekirwadde kya Ebola bwe kyabalukawo emabegakaawo mu districts okuli Mityana ne Kasanda waliwo okusomozebwa kw'amaanyi ku ngeri alizaati gye zaakasukibwamu eri abantu era nga bangi baafuna okutya okw'engeri eyali tesaanidde n'agattako nti mu ngeri y'emu kino kye kigenda maaso ekiseera kino ku nsonga y'alizaati eza DNA. Omukulu ono agamba nti DNA aviiriddeko ebizibu bingi omuli obutabanguko mu maka abantu okojja mu bulamu bw'ensi eno amaka mangi okutabanguka n'emikwano okufa ng'onagamba nti engeri abakebera emisaayi gino gye bateekeddwa okutuusa alizaati eri abantu erabika ng'ekyabulamu. Dr. Alex Riolexas Ario nga ye Director owa Uganda National Institute of Public Health agamba nti kati bamaze okukola ekisoboka era nga baliko abantu 6 be basobodde okuteekawo basobole okutunuulira embeera nga bw'etambula n'okubatendeka ku ngeri y'okutendeka abalala ku kulaba alizaati zino bwe ziyinza okukwatibwamu waleme kubaawo mutawaana gwonna guyinza kujja mu bintu nga bino. Minister of Health, we decided actually to start this program because curriculum in the laboratory science training schools does not address leadership and management. So many laboratory professionals come out of the lab, very clear-headed professionals, but they only understand the lab. They cannot lead within the lab. Somebody else has to come and lead within the lab. Now, if you do that to a profession, you're killing that profession. First of all, you're making them believe that they cannot lead. Now, if you're bringing another profession to lead people within a profession, it creates a problem, and we've noticed it over time. So we want them to understand that they can lead within the lab. We have actually had a lot of exodus from the lab field going to other fields, going to epidemiology.
ideology, going to other things totally outside the lab, and that is killing the lab system. So if we are to build a strong lab system, we must build laboratory leaders. Ono agamba nti abasawo bano batendekebwa mu kukozesa ze laboratory zino okukebera emisaayi ssaako n'ebintu ebirala wabula ne balimu okumanya butya bwe bayinza okubeera nga bamanyisaamu eggwanga n'abantu ab'enjawulo be bakebedde kwalizaati eziba zivudde mu nteekateeka eno nga kye kireeta emitawaana era nga kye bali mu kukolako ekiseera kino. Ono agamba nti kati bakutte $2,000 eza America bazitadde mu nteekateeka eno kyokka agamba nti koosi era yeetaaga ssente nnyingi ddala kubanga ebisinga obungi biteekwa okukolwa nga birabwako. We are actually funded by USCDC. So, and the US government through USCDC has funded so many of our programs. Of course, it's our hope that as we move forward, government sees benefits, which I can tell you Minister of Health knows the benefits, appreciates the benefits, and Minister of Health is willing to have government start funding some of these programs. You know very well there are priorities of government. And so, going by those priorities, we need to ensure that in the planning process, we incorporate some of these things like building capacity of laboratory leaders and other components of public health within the budget of government. In terms of funding, the amount of money that we started with $200,000. Abawala abato abali mu 200 nga bano batendekeddwa mu kusoma ebyalaani ssaako ne okusiba enviiri basobodde okufuna enteekateeka ebayambako kulaba nga basobola okutandika zi bizinesi zino ng'enkola eneewagiddwa minisitule y'ekikula ky'abantu ssaako n'ekitongole ekya National Council for Women. Abakyala bano balondeddwa okuva mu miruka 49 mu kibuga eky'Ellira era nga eno waavuddeyo basatu ku buli muluka wabula nga enkola eno bagitunuulidde n'etegekebwa ekitongole kya Northern Uganda Women's Network for Business Development Foundation okulaba butya bwe basobola okuyambako ng'eneegwa wansi w'enteekateeka ya Enterprising Women and Youth Project nga bwetyo ewagirwa ekitongole eky'ekikula ky'abantu ne National Council for Women. Enteekateeka eno etunuuliddwa kulaba nga emalawo okusomoozebwa kw'ebbula ly'emirimu okuli mu bavubuka mu bitundu eyo eby'Ellira nga bagamba nti abavubuka abali eno batuuka n'okukola obubinja ne bafuuka abantu abamutawaana ddala singa ddala ebbula ly'emirimu liba nga lirabiseewo. Kati abakulembeze bakola butaweera okulaba nti waakiri bakendeeza ku mbeera y'ebbula ery'emirimu nga bagamba nti eno enaakendeera olwo nno bajja kulabawo ekikyukawo okulaba nti waakiri abantu bano basobola okumala akadde akawera nga baliko emirimu gye bakola. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga za hijja mu Uganda ekya Uganda Bureau of Hajj Affairs kivuddeyo ne kifulumya enteekateeka ya hijja ey'omwaka ogujja 2024 nga bwe balambikiddwa eggwanga erya Saudi Arabia nga kino kigenda kubayambako okuteekateeka obulungi. Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino ki Federation of Hajj Affairs Sheikh Zakaria Kyewalyanga ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuza ku yafeesi yaabwe ku Hamisi Road wano mu Kampala ategeezezza nti buli muntu yenna anaagenda okukola hijja omwaka ogujja alina okutuuka mu Ramadhan ng'amaliriza okusasula buli kimu kino kibayambeko okufuna visa mu budde okwewala embeera ey'okutaataganyizibwa. Ng'ennaku z'omwezi Shaabani 10 zijja kubanga ennaku za mwezi lumu Shaabani nga 2 zijja kubanga lumu Maachi nga tetunnasi tumuzayo mwezi gumu tukole ki tusiibe tugenda kutandika okugaba visa za hijja ng'ennaku z'omwezi lumu ogwokusatu tugenda okutandika okugaba visa za hijja ez'omwaka ogukola ki ogujja 2024 nga 2029 April zijja kubanga ennaku z'omwezi 2 Shawwali lwe tukoma okugaba visa za hijja ne sisitimu ya hijja lweggalawo ng'ennaku z'omwezi 29 April zijja kuba 2 Shawwali nga twakava mu kisiibo sitati nga yakaggwa nga wayiseewo weeks 2 nga sitati ekoze eki ewedde system lwekoma okugaba visa za hijja ekitegeeza nti period wakati w'okutandikako okugaba visa za hijja n'okuggwa kwayo tulina 2 Shaabani ng'ogenda kwa 2 Ramadhani ogwo mwezi 2 Shawwali gy'emyezi emeka 2 eyo period yo gye tugenda okugabiramu visa za hijja. Mu ngeri y'emu Sheikh Zakaria Kyewalyanga atangaazizza ku kyaviirako abalamazi abamu okusigala obutagenda kukola hijja omwaka guno n'ategeeza nti kino kyava mu kusasula kikeerezi nga abalamazi abamu bagenda okusasula nga Saudi Arabia eggaddewo okuyingiza abantu. Naye nga obuzibu obunene obwavaako challenge ewo mainly system ya breaking down ya hijja nga bwe mmanyi nti enteekateeka yaffe y'Abannayuganda ebintu tubikola late abalamazi offices sente baziteekayo late ne office naffe abateesiteesi naffe sente bazituleetera late ekitegeeza nti naffe enteekateeka tulina gikola late ogamba saako ya late eyo
ye yali ensonga enkulu kubanga system yandigenze okuvaako yandisanze tumaliriza naye system yavaako ennaku 4 eziddirira okutambula kw'abalamazi. System ya Saudi Arabia ya hijja kubanga tukozesa e-system electronic system nga tokyasobola kuprintingako visa, tokyasobola kuteekako sente okumala for 4 days. Akati system eggulawo nga wabula olunaku lumu abantu bakole ki batambule. Ekiro kya Sande nga manda abantu batandika okukola ki okutambula. N'olwensonga eyo nga tosobola kukola visa z'abantu abo bonna mu budde ne batambula mu budde. N'olwensonga eyo ate ng'ennyonyi bw'omala ogipangisa n'efuna slot oba tokyagibikira mbu togenda abantu tebakoze eki yo ng'erina okusitula. Era Sheikh Zakaria Kyewalyanga asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire luno n'atangaza ku bigambo ebibadde bibongeesebwa nti yafeesi za hijja mu Uganda zisaba ssente nnyingi, n'ategeeza nti Uganda ku mawanga agatuliraanye yeesinga okusaba ensimbi entono ennyo ate ng'eyisa bulungi abantu baayo naddala bwe kituuka mu by'ensula. Ennyonyi ezatututte zokka omwaka guno ng'ennyonyi eri mu $10 mu 200 kati amanyi okugatta obulungi 200 ziri mu ssente za Uganda mbeka miliyoni 4 plus eyo nnyonyi kati ye yabaze ya mitwalo 8 emitwalo 8 zikutwala na Nairobi naga simanyi okusula hoteri sima waliwo ez'ebibiri waliwo ez'emmeka buli muntu yenna amanyi hoteri y'empaka kyetegeeza. Tubadde mu Ramadani ng'ekisenge okisasula omutwalo gwa gwaliyale ze miliyoni 10 okisasula miliyoni 10 ennaku 7 kati bw'oba obadde osasula ekisenge omutwalo gwaliyale ze miliyoni 10 ng'okisasula ennaku 7 ate ogamba otyamba ogenda kusulira $2 ki embaka. Kati muganda waffe byayogedde tabikola ki tabimanyi. Musaba bw'aba ayagala okumanya ebikwatagala ku hijja ebituufu ajje wano e Rwanda batwalidde $65 era bw'oba oyagala ojja kujja munnamawulire nkuwe akola ku hijja y'e Rwanda omukubiro oyogere naye live mpewo akubulira sente mekazi yatwalidde abantu wa embaka. Ne Kenya ze yatwalidde si zezo zayogedde. Kenya yabadde mu $5,000 naye abana Kenya bwe tubaga kabeeri wano ku Makai Road abe Kenya basula ku 2. Omubaka wa pulezidenti atula munisipali y'e Nansana Nsubuga Shafik Ali asabye abakwatibwako ensonga ya Parish Development Model mu Nansana ne Uganda yonna okutwaliza wamu okwekenneenya enkalala z'abantu abateekeddwa okuganyulwa mu nteekateeka eno. Mu mboozi gy'abaddemu ey'akafubo ne Radio Pal FM, Nsubuga ategeezezza nti bakizudde ng'abantu bangi abeerimbise mu nteekateeka eno nga tebateekeddwa, n'ategeeza nga bwe bali mu kaweefu beewa okwekenneenya enkalala zino okulaba ng'abantu abatuufu basobola okuzuulibwa. Mu ngeri y'emu agamba nti basanze okusoomozebwa nga basomesa bannayuganda ku nteekateeka eno olw'abantu abali ku nkalala nga tebateekeddwa kufuna nsimbi zino, ekireetedde okukeerewa mu kw'abantu okufuna ensimbi zino zakakasizza nti baazifuna dda bw'atu n'akakasa ng'ensimbi bwe zigenda okuweebwa abo abasaanidde. Twasanze nti mulimu abantu abaali beeteebese oba abeeyingizza mu nkola ya gavumenti eno ng'ate tebagwa mu kategore yaabyo. Awo neebaza baddisozi bange bonna okubeera nti at least bavuddeyo ne bakola screening eyo nti bwana RDC ono si muwejjere ne bano si bawejjere ono jjajja woono ono senga woono ono mutabani waani ye problem. Nze sigenda kuta saako yonna nga tetumaze kuscreeninga abantu batuufu. Sente zaffe ziriredde ku akawunti kwenziri. Lwaki ota sente nga zigenda muntu mukyamu? Ogwo nno omulimu si gwa RDC guka. All intelligence officers on the ground mu Nansana okuvetinga out nti bano be bantu abatuufu. Era ensonga ya PDM eno olina gitegeera ng'ogenze wansi ku ground omwejjere yaliwa. Era ffe tulinawo bwe twakasibanga basatu babiri lwa nsonga ya PDM. Leero ngenda mu lukiiko lwa screening esembayo ku groups ziringa 12 tulabe embeera nabo nti operation va mu bwavu ey'omukulembeze w'eggwanga Parish Development Model nabo baganyuka. RDC Nsubuga Shafik Ali era agamba nti basanze abantu abawuddisa bannayuganda ku nteekateeka eno nga bagiyingizaamu ebyobufuzi, n'akakasa ng'abantu bamaze okwetegerezebwa bwe bamaze okufuna ensimbi zino, ng'agamba nti abantu bamaze okwetegerezebwa bamaze okufuna ensimbi zino era nga bagenda maaso n'emirimu gyabwe. Ffe Nansana nze Nansana gitumye operation va mu bwavu netugamba development ey'onkulaakulana, ekitegeeza nti sente z'abankuseere modo ayagala tubeere ekyokulabirako nga tuva mu eno wansi tugende mu middle income. Era problem zetusinza okufuna eno mu Nansana Uganda, abantu abamu battima basooka ne balwana ebintu bino, baagala nini namba zammwe, ate biri political, ate baagala kulaba muli bameka, ate baagala kalulu, naye nga omuntu azze kufiisa nteekateeka ya gavumenti. Era ekizibu kye twafuna mu kusomesa nti twafunanga abalimbulula be twalinga tusomesa ebituufu
kituufu ng'osomesa kino oli n'agamba balimba bayisawo kaki kali wano. Nze ndirako ennyo nti ebitundu byange ebimu anga 27 byafunye era bali mu kwenjoyinga direct ku mpeereza ya gavumenti. Olukiiko olutudde ku kyalo Butaka Bukirwa ekisangibwa mu Mulago 1 nga lukulembeddwamu omubaka wa pulezidenti ow'ekitundu ky'e Kawempe Walugembe Sulaiman Jjuuko luwadde ssentebe w'ekyalo kino agaba Alex ennaku 14 zokka kuleeta ekiwandiiko ekikwata ku kifo ky'agamba nti yakigula ate abatuuze kye bamulumiriza okuba nti yawamba kiwambe. Abatuuze bagamba nti ekifo kyabaweebwa mutuuze munnaabwe kati omugenzi bateekewo ekkubo wamu n'okutuuza enkiiko z'ekyalo. Era kati abatuuze bagamba nti ssentebe abatwala agaba yawamba kiwambe ng'akozesa amaanyi ga yafeesi ye era n'asalawo okuziba n'ekkubo eryateekebwawo nga akubawo ekiyumba ye ssentebe kye yeegaana. Mu lukiiko olutudde ku kyalo kino Teopista asaba ng'ono wa luganda lw'omugenzi eyawa abatuuze ekifo kino atotodde akawunvu n'akagga akakwata ku kifo kino era n'ategeeza nga ssentebe agaba bwe yakozesa amaanyi ga yafeesi ye ate okukiwamba ku batuuze. Katusiime yajja n'asaba mwannyinaze okukola ekkubo kuba yali azimba enjuyi. Mwannyinaze n'amuwa omugenzi boogere naawe omugenzi Katusiime era Katusiime teyali mubi n'aleeta greda n'akola ekkubo. Kati era ekkubo bwe yalikola oludda olusembayo eri nga tetukyalina kye tugenda kulukozesa oba yadde okutundawo n'agamba nti awo chairman ayinza okukozesaawo ofiisi ye okufuga ekitundu era yasooka n'akateekawo oyo chairman ka ofiisi kaali awo. Twakuŋŋaanirawo ekiseera kitono twagenda okulaba ng'atandika kuzimba bintu bye ate olwo nga n'omugenzi amaze okufa. Sine tusirika okutusa omukyala w'omugenzi lwe yajja n'agamba nti mwanyoka ekifo kye yatuwa we twakola oluguudo kati muwala wange apaakingawo mmotoka chairman ayagala kumusasuza ssente. Ye agaba Alex ssentebe wa Butaka Bukirwa ategeezezza nga bwe yagulawo n'ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino abirina wabula RCC Walugembe bwamusabye abiraga abatuuze ono ategeezezza nga bw'atabirina ssaawa eyo nga bwe biri mu kkooti era n'aweebwa ennaku 14 abireete mu lukiiko olugenda okuddamu okutuula. Ebikwatana ne civil court eri mu recess, so there is no way I can get the documents they want to man. Naye nga I have no problem with the documents weziri nziyina. Ekikwatagana na mukyato pista asaba sijja kwogera bingi kuye lwansonga nti ne Matiya boogere ogenda okufa yafa nga ndi ku ttaka lino. Matiya boogere singa alina obuzibu nange yandibadde yampaabira. Matiya boogere bwe yafa yankwasa brother we abeerawa ekololo ku issues about the land eryabwe era Matiya boogere balina enkaayana ne family abaabo nga bakayanira somewhere ne tumala omusango ogwo bagwera ku LC2. Matiya boogere n'amalayo ettaka lye n'afensinga. LC2 yakola supervision y'okufensinga ettaka lye okuva wali paka ku nsonda. Walugembe aganga ssentebe bw'ata era alagidde n'ekifo ekyogerwako ssentebe obutaddamu ku kyetantala okutuusa nga amaze okuleeta ebiwandiiko ebikikwatako ebiraga nti ddala yakigula. Wabula era mu nnaku 14 chairman toggula ekintu kyonna wano temuteekawo piki temuteekawo ekintu kyonna ekisembayo tewaba omuntu akwata okumenya akwata n'amenya wakwatibwa wakusibibwa ajja kuba akoze omusango kuba teri alina buyinza bukola ki bumenyawa temukwata ku kintu ekyo temumenyawo temusembererawo awantu awo tosaawo piki tosaawo ekintu kyonna genja zoni kyensangawo kijja twalibwa ennaku 14 tugenda kudda wano tujje chairman ng'amaze okulaga ebintu bye. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Abali mu mulimu gw'okusobola emiti gya kalitunsi basanyukidde enteekateeka ya gavumenti y'okukendeeza abatema ebibira n'emiti ginnaasangwa ng'okusinziira ku Fred Yiga nga musobozi wa miti mu bitundu by'e Kabuusu agamba nti kino kireeta enkyukakyuka y'embeera y'obudde ekimu ku bisinza okusoomooza abo abali mulimu guno.
emiti gino gisobolwa kwima loodi wakati w'50,000 ne 5,500 ku musiri naye ekizibu kye tusanze yenkuba etonnya olumu n'owa abakozi ssente ne batakola kati emuti guno gulimu ebika waliwo omuti gwe bayita omu South Africa waliwo omuti ogubeera giyu kati ogwo giyu gwo gutunda okusinga gino emiti egyaffe egyawano egiriroko kubanga n'abasuubuzi bagwettanira nnyo guba mutereevu okuva ku ntandikwa bw'oguteeka ogumalawo ebbanga nga tegukyamye kusalawo kw'omukulembeze w'eggwanga kwali kulungi ku bantu abo abatema emiti ginaasangwawo naye gino emiti egya kalitunsi gisimbibwa bantu ng'emiti gino gyo basima misimbe abantu bafunemu ssente fe abasuubuzi ba kalitunsi ekintu ekyo ne kiba nga kyatuleka bbali gyonoona obutonde bw'ensi. Mu ngeri y'emu ono agamba nti basoomozebwa embeera y'enguudo naddala mu bitundu eby'ebyalo zagambye nti ezimu zirina kukolebwa bukiiko bwa byalo naye beesuulirayo gwa Naggamba bw'atyo n'asaba abakulembeze ba disitulikiti okulondoolanga enguudo mu bitundu eby'enjawulo kubanga omulimu guno gwabwe nga guyina kye gwongera ku nkulaakulana y'ebitundu. Kisinga okutusumbuira ddala mu ntambuza y'emiti gino embeera y'amakubo tugasanga agamu waliwo disitulikiti ezimu ezitwala obuvunaanyizibwa ne zikolokota enguudo ne wabeerawo wamu walivugidde essaawa emu ng'ogenda kuvugawo essaawa 3 olw'ebinnya ebiri mu makubo n'ab'akakiiko ne mbadde ngamba tuleke kulinda disitulikiti ab'akakiiko edda twalinanga eŋŋoma saagala agalamidde bulungi bwansi omuntu alime ekibanja kye kubanga waliwo w'otuuka ng'amazzi gaava bali ne ddira ddala mu luguudo ng'omulimu ogwo gwali badde gwerosi okukubiriza abatuuze nti buli lw'olima kubanga edda twalimanga bw'olima ekibanja ky'olima n'olusalosalo n'otema amazzi naye kati abantu abasinga bawoza gavumenti jangu otuyambe ekintu ekitali kituufu. Bino bye by'emizannyo omugoocha ag'essaawa eno. Omuzibizi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Abdul Aziz Kayondo agenze ku luzannyiro lw'okuzannyira ebbanja okumala ebbanga eriwerako mu ggwanga erya Israel mu kiraabu emanyiddwa nga Hapoel Tel Aviv era nga ono avudde mu kiraabu ye eya CD Leganes. Aziz ono abadde asambira mu ggwanga erya Spain era nga kiraabu ye eya CD Leganes ekakasizza nti ono bw'atyo agenze mu ggwanga erya Israel okwegatta ku Hapoel Tel Aviv okusobola okulaba nga akyanga eddiba. CD Leganes esobodde okuba ng'etuuka ku ndagaano n'abakulembeze aba Hapoel Tel Aviv era nga bakkiriziganyizza okutwala Azizi okubazannyira okumala ebbanga ku looni n'oluvannyuma oboolyawo banakkiriziganya omukulu ono n'asobola okuba nga agenda mu nteekateeka ey'okusasulwa. Era omuzannyo ono ekiwandiiko kyataddeko omukono kyakuzannyira ttiimu eno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka ogujja 2024 nga kati asigadde keberebwa kusobola okukwata olugendo okgenda mu Israel nga Kayondo yazanyirako ttiimu ya Vipers ng'akyali mu ggwanga erya Uganda era nga bw'atyo n'agenda mu Rio Monarchs n'asobola okuba nga oluvannyuma yegatta ku Leganese gy'asobodde okuva omulundi guno n'asobola okuba nga agenda mu ggwanga erya Israel. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Omunyago ogutuumiddwa Doksuri nagwo gwambalaganye n'abantu mu ggwanga erya Taiwan era ng'eno guleese abawerako bafumbya miyagi ng'akawungeze konna olw'eggulo omuyaga guno gwatuuse munda mu ggwanga erya Philippines era ng'eno n'abaayo nabo kyategeezeddwa nti abantu 6 baluguzemu obulamu. Omuyaga guno gukyagenda mu maaso era nga gwogeddwako ng'ogwokubiri ku gigyasinze obunene mu bbanga eribadde liwerako nga guno gudduse ebbanga eriwerako era nga amayumba agawerako nago gatikuddwako obusolya saako abantu okukasukibwa empewo ebadde ey'amaanyi ddala. Olukiiko saako n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga y'embeera y'obudde munda mu ggwanga erya Philippines lwongedde okukakasa saako n'okulabula abantu okubeera abeegendereza ebyensuso okulaba ng'omuyaga guno tegubatwaliramu wabula nga kigambibwa nti guno gwongedde okuba nga guyitawo okugenda mu bitundu eby'enjawulo era eno ng'abantu abasoba mu 4,000 balabudde okulabika nti basenguka babeeko we bagenda walala kubanga embeera ekyayinza okubeera ey'omutawaana ddala. Ekitongole eky'embeera y'obudde mu ggwanga erya China ki National Meteorological Center e China nakyo kitegeezezza abantu baakyo nti basaana babeere ku bwerinde ddala kubanga omuyaga guno nagwo gwandibalumba era bwe gutyo ne gubatwaliramu. Nga mpunzika ag'enkya eyaleero kanga baddiremu mu bufunze. Olukiiko lwa Kampala oluvunaanyizibwa ku by'enguudo lwakusisinkana
Speaker wa Parliament Anita Mongo wakati mu kwekubira enduulu olwa ssente zaabwe ez'ebyenguudo zibagamba nti zaasalibwako era nga tebasuubira kukola mirimu giwerako. Dr. Henry Mwebesanga Director General ow'ensonga z'ebyobulamu Ministry y'ebyobulamu agamba nti mwenyamivu olw'engeri alizaati ezivudde mu misaayi sakokebera emisulo n'ebirala gye ziragibwamu okuva eri abasawo ng'agamba nti abamu beetaaga kwongera kutendekebwa nti wadde balina obukugu obukebera abantu bano kubabuulira alizaati zaabwe wabula engeri gye bamanyisamu eggwanga ya mutawaana ddala ng'ereetera abantu okwewanika emitima n'abalala ne batuuka okufuna obutabanguko mu maka gamba nga DNA aliwo ekiseera kino engeri abantu gye bamanyisibwamu ng'agamba nti yeetaaga kuba ng'ekyusibwamu. Eddakiika 25 ziyise ku 3 ez'amakya ga leero mu bujjuvu ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gabadde nze muzzukulu wa Mugema Tamale.